All right, my beautiful viewers, thank you so much for loving me. Thank you so much for subscribing. Thank you so much for sharing, for liking, for commenting. Banange muli bakabi nnyo kyemba mumanya. Naye nga tuba tonaba kusubscribing nga this is the first time to join, I say you're very welcome, but don't forget to subscribe, darling. Oleme kubanga ate oyisibwako ekintu kyonna. Wabula ngenda kusookera ddala ku address y'omukulembeze gy'atwogereddeko olunaku olwaliro. Oba naye ebintu bino tuleme kubitwala nga byakusaaga. Ebintu biri real, people are dying, people are sick. Make sure you sanitize, put on your masks everywhere you go. Bane mask efuuke lipstick naddala ku bakyala. Abakyala abasinga kati ennaku zino buli lw'oteekako lipstick ogaba nange ate bwe nateekako masiki ate simanyi egenda mumusangula. If possible, just leave that lipstick. Osobola okuba nti oteekako ka mask ako bambi. Just wear it for me, for your safety, because I still need you who view my videos. If you're not safe, banange, people are dying. Abantu abasinga, by the way, abasinzeyo okukitwala nti kiri serious ekintu kino ng'omaze kufiirwako omuntu wo, but I wouldn't wish anyone to lose someone. So please make sure you're safe everywhere you are, making sure nga you sanitize. Omuntu buli neighbor omulabe ng'omulwadde, just make sure you're safe banange. Anyways, that aside, ffe tulina okuba nga tetubatambuliza lockdown eno oba ki tulina okuba nga tubawa ku mawulire g'abaserebu bammwe. Era ng'olunaku olwaliro munaye nkuletedde omukulu Sipapa gyebuvuddeko musobodde okukitegeera nti omwami ono yakwatibwa era ng'amazeeyoko kati ku nnaku eziwera, wabula kati akyembya ate lockdown eno eyongedde mu maaso gye bongedde okwextendinga, eyongedde kumusangira ddala mu kaduukulu mu kkomera, wabula ng'ate ekiriwo kigambibwa mbu tekinaba kutegeerekeka lwaki baamukutte. Era nga ba lawyers be tusobodde okuba nga tubakwasaganya ne batunyonnyola kano na wali nga bagamba nti omukulu ono bagenze ne ba-investigatinga mu nju ye ne basaakinga everywhere, naye ate nga kyalambise nti tewali kye baasanzeeyo ku bye baakebedde, wabula nga tebannamanya kiki kye yakoze. Ate nga nwe twategedde nti kwe kuli ne Butida ono Owemoggolo, baka abasajja banyuma wakati bamukwatidde ku muka musajja kinze naawe tebinnaba kutegeereka ddala baakoze eki, kwotadde ne driver w'omukulu Sipapa. Era nga bagamba nti abantu ab'enjawulo bavuddeyo okuli ne mukyala wa Sipapa nti bagezezzaako okugenda okumulambula naye nga tebakkirizibwa kumulaba. So kati tetunaba kutegeera musango ki Sipapa gwe yakoze, naye nga akyakuumiddwa ku poliisi era nga kiraga nti bakyamunoonyerezaako, of which tetunnaba kumanya. Nze ngenda kuba nga mbalekera vidiyo eno ey'aba lawyers be bongere ddala okutunnyonnyola kiki ddala ekigenda mu maaso and what really happened. But don't forget to subscribe on my YouTube channel. Nze ngenda kubanga tenkiviiramu wano, but I'll not forget to remind you to always be safe wherever you go. Bannange mubeere safe, put on your masks. Banaye ate nno covering ya ddala ennyindo yonna toteeka wansi wa kalevo. I love you all, stay blessed. Bamukwata nga teri akimanyi. Bagenda bugenzi moteri gyaliko eyo emakindye, ne babakwata n'abaana bonna abamuliko kumpaawo. Kati we bamala omukwata ne bamutwala ne bamutambuza bamala ne bamutwala ku poliisi ya Kira Road ne bamukweka eyo nga teri akoze eki abimanyi. Okumanya nti yali mukwate twatandika okumanya nga kumande. Kati we twatuukayo ogenda omulaba nga gamba agwe mukyala we yankubira simu n'agamba omanyi kanso muganda bamukoze ki bamukute okimanyi ne nga asimanyi ne mubuuza aliwa batugamba alikira ku poliisi. Kati batugamba alikira ku poliisi ne ngamba njatuukayo naye ate nali kyandyawo bize ne ntumuno ffe nga ffe tebannaba kututegeeza omusango ki gye bamuvunaana, naye nga waliyo reference emu gye balina. Tetumanyi IO ki oba investigating officer ki ali ku fayiro ye, tetumanyi investigations ze bagamba baliko etuse ku level ki, naye kyetumanyiko na kyetulabyeko kiri nti balina search gye bakoze ne bakizuula nga tewaliyo ekintu kyonna article yonna oba item yonna ekiri relevant ku musango gye bamunoonyerezaako. Omusango tetugambiddwa, tetulina musango gwe batugambye nti kye kino kye bamunoonyerezaako. In fact privately waliwo ne ba IO abagamba naffe ensonga ekimuleesa wano tetumanyi,
kye baagala bakulu tetumanyi naye ng'ali wano. Bamukwata yali last Friday ndoza that's 11th of June paka leero akyali munda. Semateeka ewa poliisi obuyinza okudetaining omuntu strictly 48 hours olusukaawo detention ebeera unlawful eba emenya amateeka tekkirizibwa. Ebyo byonna poliisi teyagala giwuliriza ne access ku baklayanti baffe paka olwaleero bwe twogera tetugifunangako. Mukyala we yasooka okutuuka Chamira naye agandi bamugaana okola ki okulaba kati nenga bamugaana nti tuddeyo wetwaddayo ne tuno okubuuza poliisi tibamukwatidde ki lwaki ali awo nsonga ki kati wetukizuulira ti wetwatuka ku poliisi twasanga nga bamufuluma mbu bagenda kola saaki ewuwe. Abapoliisi bakira ne batugamba ono tetumwinaako obuyinza. Omuntu eyamukutte ye director wa crime intelligence mukulu Damulira ne bagamba oyo omukulu yamwinako ki obuyinza era we tuba tumwagala tugende mu crime intelligence kati tuba tukyali awo nga abasirikale ba crime intelligence bakola ki batuuka buno bamutwala mu saaki ewuwe era bamutwala ne bakola saaki mbuno we baga twali tetumanyi kye baagala naye ku saaki report gye twalaba ng'eraga nti teri kye bafunye teri kye baggyeyo. Ffe kwe kusangawo tibakutte n'ono omwana gwe bayita record era Butida yali alina omuwala we gw'alina era naye ali awo ne driver wa Sipapa gwe bayita Julius era abo bo bali awo tebalina musango tebalina fayiro naye bali awo ku poliisi ya Kira Road.